Raila Amolo Odinga era kyangu nnyo okubaawo enkolagana n'enzikiriziganya wakati wa Odinga ne Ruto kabe ne Uhuru Kenyatta kuba Ruto ebyobufuzi bye byonna ng'ogyeko Moi yali yakola alliance ne Raila Odinga. Yes. Era kyamwanguyira nnyo okufuna percentage entono kubanga abamu abaluwo baali balaba Ruto nga mutabani wa Odinga eyagendera ku by'Odinga naye nga time yetuuse kubanga mu 2007 mu nzikiriziganya gye balina abannasa gye baali bakanyizaako ttiimu ya Raila Odinga nga bagenda mu nzikiriziganya ez'okuba nga baraninga oluvannyuma lw'okuba nga abakalenjini baali baleetebwa on board Ruto ng'ate ye Kenyatta yali awagidde Kibaki kakati ezo parallel camps nga Ruto ali musaidi ya Odinga ne Kenyatta nga ali kusaidi ya Kibaki babi akalumu 2007 Jambia nekwata kutaka nebetema kati obadde ne ba power centers bonna abayina Ruto abamanyi ate bakyaliwo era yaga nti huyo baba mimi namjua baba muntu wangu mwezi yangu baba era maandamano yaddayo ku meza ne bakanya naye Kenya gwe ampuliriza esukka ku Uganda kubanga Kenya ne bya teknoloji tuli maaso ne bya internet tuli maaso Kenya bw'ogende Kenya internet buli wogenda buli restaurant bicho banga ali Bulaya wano sibe kiri so literacy levels z'abana Kenya za njawulo ng'ate babadde build up for civil rebellion okumala ebbanga kati okulondebwa lwa Ruto kuba Ruto yawangula n'obululu obusuka emitwalo 2 just emitwalo 2 kati okuwangula kwa Ruto yali alina okumanya it was not a popular vote. It was not a popular vote. Kuba a popular vote you beat by a bigger margin. It was not a clandestine win. Yalina okukola ennyo okugatta abantu bano bonna. Secondly, because he came on populism, nga jidde ku ngombo y'okuyaba hasla yalina okuba n'enkyukakyuka ez'omugundu mu his management of government okukirako ku government ezibaddewo kubanga ye yajja as an outsider bwe yebrandinga ng'alaga nti bali ba Kenyatta babadde ku byabwe Odinga babadde ku byabwe naye nze nzizo owammwe gwe mwekuliza kati ng'ali kuba mama mboga gwatunda kabeji mu Owino gwatunda lumonde ku luguudo gwatambuza omutembeyi nga baali nabo kati ate bwatuuka n'aba mu gavumenti y'abagagga ne babikaminga luxurious nava kubiyayogera ate nga jidde ku extreme kati literacy levels ne advancement of internet ne technology n'obuyigirize n'okumanya kati olwo emyaka emingi nga Raila Odinga akibateeka ku civil capacity abantu okukula nga basobola okugaana ye revolution gyolabye eya genozi etaliiko obukulembeze naye abantu bonna baatuka ne bagamba nti tutunulire ensonga zino nga bwe ziri otadde omusolo ku buyigirize kyokka ogula emmotoka empya tokoze enguudo ate ofiisi za first lady second lady sente zotaddemu ki nyingi abantu b'okola nabo nga kabineti bonna bali malala Kenya wabaddewo omuzenga buli omu sente ye omunabyabufuzi bo balinda ku Sunday mu church bakolera ebyobufuzi kuba Ruto bwatyo bwajja ng'atadde sente nyingi nnyo mu byobufuzi ng'agabira church sente kati bonna ne babeera comfortable n'ekyo abantu ba bulijjo babiganye era kati ne bakukwata church basazizaamu emikolo mingi mu church nga bagamba nti sente z'abaana byabufuzi ze baleeta mu makanisa ze baleese mu church ziba sente z'abantu bamuwa musolo kati ng'abantu babiganye baga no tukole enguudo kifo ky'okubba obuwumbi 2 najja mu church n'ateekamu emitwalo 5 tukole oluguudo wakiri lwaki Mpuga atwale miliyoni 5 najja ekitovu n'ateekamu 5 ne mukuba engalo kyekiri ekiri e Kenya kati Kenya waiswa byayogera wano ku internet buli omu abintorogetinga naga ne bayita mu budget nga teri people based eri government based jukira wagira ku extreme ti mugenda kuteekawo enjawulo ey'omugundo myaka 2 down the road oli kumbeera mu mwaka gumu abadde yakalinya ennyonyi emirundi 64 times ani Ruto
ekyo kiba kinene. President aba alina okutambula. Kiba kinene ku ssente z'omuwa omusolo ng'ate results tezikomawo. Yes, mu gavumenti ebimu bya long term nti byakoze mu kisanja kino bayinza obiraba mu kijja nga kiggwako, naye bw'oba oli mu nsi eri mu ddubi bw'otyo si bw'ozannya. Ntwala wali Ruto yawulidde eddoboozi lya bannansi. Eyaliwulira era kati bannansi be bafuga, amaanyi g'abantu ge gafuga. Awo twagala otuusa Uganda nti baminisita bagobe ne badda ku ttaka, nti biru tugiganye ne bayingira palamenti nga 23 gwe munnauganda. Bino si bya NUP, bino si bya NRM, bino si bya FDC, bino si byaki, bino bya wo munnauganda. Show up, make any sign, stand with those who are saying parliament must not be corrupt. Ebyo polisi yabibaganye waswa. Naganyuze ate zinaga amanyi Lusoke. Kati gwe toli yanga ayogera nga bwe nakugamba. Gwe wawulidde Lusoke ne bye nakunnyonnyola si gwe wawulidde. Nagamba nti ku Lusoke twali wano ku mpewo. Naye oli diplomat era yagambye nti ebyokwekalakaasa bikkirizibwa. Tabangayo omwogeza agamba nti bikola ki? Bikkirizibwa. Kuba tayinza gwa mu ttaka. Lusoke gwe mmanyi tayinza gwa mu ttaka. Bugeza abuvaako. Anaabanga Sabiti. Tomanye kyavumya muzeeyi Sabiti bamugaa nti olemeddwa okutta abantu. Genda. Kati ali mu maliba. So katono nnyo. Omuwuliriza ofa bulungi webula omulimu gw'okulobwettendo ogw'okuwuliriza nga rediyo y'enganzi. Olina bizinesi oyagala kujja kuba abantu mu maaso bagitegeere, oba olina gy'oyagala okwebuuza, jangu ku maka gaffe amajja wano ku Coronation Road Plot 10 Perelman Gardens ku Old Kampala opposite ne Old Kampala Primary School, oba tukubireko kate ku 0209267711. Webale okuwuliriza Pal FM 107.9 Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ebirowoozo by'owulira si byamukubiriza wa pulogulaamu eno Pal FM oba abagiddukanya, wabula bya muntu ssekinnoomu era yabivunaanyizibwako ng'era bw'obiwulidde. Weebale kuwuliriza Pal FM, ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Abaganda bange Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Tugende ku ky'okusindiikiriza gavumenti nakkiriza n'agijjako ate n'asigala nga abantu balemeddeko nti ate Ruto must go. Awo oba ontwala bwaiso. Ruto alina obuzibu kubanga bannansi ebintu byabazze abagamba si byatuukiriza ate nga byajjira ku extreme. Era nagamba nti wano bannakenya bwe baba nga bakyabiriko nga bwe mbamanyi abannakenya tajja kusigalako. So teri kyapeninga kyesimanyi. Ekyokubiri, Ruto alina disadvantage nti atuula mu office era muba president ng'ali indicted by the International Criminal Court. Ng'ali indicted by the International Criminal Court. Otegeezezza ki? Kubanga kooti ya mu misango giri egya 27 ejjambiya bweseka batwala abantu babiri mu prosecution, Samuel Ruto ne Uhuru Muigai Kenyatta. Kakati kitegeeza nti buli kyakola ajjukira nti ate omukono guli ogw'amaanyi gusobola okumutwala kubanga Kenyatta yali president, yali deputy president. So rule of law amateeka ekyokulala nti kooti ewakanya ebibye. Kooti esobola okuwakanya ebya president kubanga the doctrine of separation of powers, democracy atandise okukola mu Kenya nti omulamuzi ajja kujja aveewo. Era mu 2013 omulamuzi bagamba Kalumu kagende muddeeyo muki mu box. Kakati kitegeeza ki nti gwe ampuliriza kyekyo kye tulina okulwana mu Uganda nga demokrasi asobola okukola. Nti kooti yegamba nti amagye tegajja eno nsonga za bannansi bazimale ne polisi. Nti polisi mulekere okuba amasasi abantu bakube tiya gas kubanga okwekalakasa ddembe lyaki ly'abantu. nga 23 gwali eyayagala okwekalakasa ddembe lyo tewetaaga kufuna lukusa. Ekirifuula eddembe lyo butabaako na lukusa kasita totawaanya environment y'abalala nobeera peaceful.
tuli wamu. Kakati Ruto alina obuzibu nti aliko eri emmundu eyali emulazeeko sekawuka kaali kakulumye okitegedde. Kakati amanyi nti he can be indicted for crimes against humanity. Kyova olaba nti omwagala wa bangi, omwebembezi waitu Musinguzi Kyagulanyi Robert Sentamu, abasoga gwe twatuuma Ngobi, ali ku international foreign policy okulaba nti bano abatufutubalako balina international check. Kayongo singa bakuwamba ddawo ziri enkiiko z'abanita Amongo ze batuulamu wali Nakasero, singa bakuwamba dda naye olw'okuba bamanyi nti waliwo checks and balances of the international community, bamanyi nti they cannot do it with impunity. Kanjo tandikirawo. Owange nina embuuzi yo, olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu, eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso, agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Awalwatuka waliwo abalongo abaali bafaanagana abazaala abalangira n'abambejja abalungi. Abaana baabwe babalabirira bulungi nga basiiga ensusu zaabwe ne Baby Junior Jelly. Baafukanga amagaali gaabwe ng'abantu babeegomba olw'ensusu zaabwe ennungi. Amazima gali nti Baby Junior Jelly annyiriza agoba ku butuka okuleetebwa diapers mulungi ne ku nsusu ez'entondo. Awummuza teri kweraliikira wasuza otyo omulungi ekiro kyabadde kitya bulungi onorosomaka tulungi ebirooto wasulire nga bebi n'omufaliso ogw'omutindo ate nga muwangaazi mugongo mubiri oguluma kuwummula bulungi kyogere bakikuwe Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن oyo muyizi wa Alia Junior School. Alia Junior School bebatadde omutindo mu byenjigiriza. Essomero liva ku nasare paka ku kibiina ekyomusanvu. Liri ku musingi gwa Busiraamu naye nga n'eddiini endala zaanirizibwa. Abasomesa balungi batendeke basomesa ebyeddiini n'ebyensi. Alia Junior School byadde ne boarding, ekifo kiyonjo nga ne security egguluggulu. Basomesa empisa n'okwogera mu bantu kyewandiise public speaking. Basangibwa Kiryagonja Matugga kilomita 3 ng'ova mu tawuni y'e Matugga oba ewa Kiso. Okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale okutuuka ku P7. Essimu 0752 65 47 17 ne 0781 24 13 34. Vice Chancellor Equator University of Science and Technology IQUISAT Professor Muhammad Mpeza ayita bannayuganda n'abantu mwenna okujja okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake ku ttendekero e Masaka mu masomo gano wammanga: Bachelor of Medicine and Surgery, Bachelor of Dental Surgery, Bachelor of Information Technology, Bachelor of Business Administration, Diploma in Information and Communication Technology, Diploma in Business Administration, National Certificate in Business Administration, National Certificate in Information Technology wamu ne Higher Education Access Program ey'omwaka ogumu ekolebwa omuyizi yafuna principal emu mu senior y'omukaaga okusobola okumuyamba okukola diguli gy'aba yeetaaze ku university. Era oyo yenna anaasaba okwewandiisa mu lusoma lwa August September intake asaliddwako ku tuition fees ebitundu 3 ku buli 100 ku masomo ga Information Technology ne Business. IQUISAT esangibwa wakati mu kibuga Masaka ku Kasijjagirwa Road okuliraana eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital. Kubira Academic Registrar ku 0703 71 29 13 ne 0200 91 16 9 oba ku email address yaabwe admissions@equisat.ac.ug ne website eadmissions@equisat.ac.ug. okwewandiisa kukomekerezebwa nga 15 ogw'omunaana. IQUISAT enabling human capacity. bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo. Nze muzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakimu. Tutunulira ensonga ennene. Kkiriza nkujjukize bannaffe aba Mandela Group of Companies, bannannyini ba City Tires n'amafuta ga City Oil bakutegeeza omuvuzi w'ekidduka gula empiira ebiri gyokka egya Linglong mu sayizi yonna okolewulwa arraignment
ojja kuba wetubi mu nteekateeka ez'okwewangula emmotoka etakozesa mafuta eyatuumiddwa Zero Fuel. Prestige Margarine yosiyaji wa mulembe nnyo, genda ku dduuka erikuli okumpi oba supermarket olabe ng'ogula ka Prestige. Kawoomera ku mugaati ate bangambye bakateeka ne mu kuugi ne kawoomera ddala bulungi. White Star Magic sabuni wa buwunga ajjudde ebirungo okuva mu bannaffe ababidiko mu mwekwate. So nga ate langi gy'oteekera ogera maaso n'okubanga okozesa okusiiga ebisenge okusiiga ennyumba yo ye Global Paints. Global Paints balina langi esiigibwa wabweru, esiigibwa munda, oba oliawo n'ewantu ewalala wonna. Kale no langi bagirira bannaffe aba Global Paints. Genda ku hardware obagamba oyagala Global Paint, oba genda ku supermarket nayo langi ezo gye ziri balabe nga ofuna ekyo kyennyini ky'oyagala. Tuli mu programu namwatulira ndine Alex Waiswa Mufumbiro okulaba nga tutunuulira ensonga ennene. Njagala tuyingireko ate ku bye twayongedde ogenda maaso n'okubanga tufuna bimu ku bye tulabyeko olunaku olwaleero wali ku media center. Gavumenti evuddeyo neetegeeza nti kati erina enkola gyegenda okutongoza ng'enguzi yakulwanyisibwa nga bakozesa enkola eya digito okulaba nga buli kimu kirinyibwa ku nfeete, era ebimu ku bintu bya gavumenti ebitali bimu nga webagira nti passport gy'ola okugifunira ku mitimbagano n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo bagamba nti bagenda kukiyingiza mu buli sekita okulaba nga batangira abantu okusisinkana oba oli awo nti wavaawo nnyo kalunsambulirawo obulyake n'obukenuzi. Waiswa awo nawo oyingirawooko eddakiika nga 5 ate nfune ku masimu olwaleero. Enguzi